Otyo nkakasa nti buli omu akkalidde alinza ate bye tulese olunaku olwaleero mpozi okujjukizaako akatono eggulire lye tulese liriko omutwe ogugamba nti abampembe abali emabega w'okwegeza oba w'okwagala okusaanyaawo obulamu bw'Omutanda enteekateeka zaabwe ez'okumumiza omusu ng'ali e Namibia zibafuukidde ekyambika. Amawulire ameekusifu omusasi waffe ge yasobodde okufuna ng'atuuse mu ekifo kino ewakuumirwa Ssaabasajja Kabaka. Ekifo kino kiyitibwa Awucho. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gy'abadde akuumirwa oba gy'akuumirwa ebbanga lino lyonna. Embeera eriwo eraga bulungi nti akazito Abaganda ke bataddewo kandiwaliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga ne mukama we Pulezidenti Museveni okukyusa mu nteekateeka zibabaddeko e Namibia. Kiteeberezebwa nti Omutanda wadde ali mu mbeera mbi olw'akazito Abaganda ke batadde ku Mayiga ne Museveni, kati ate baagala kumuzza ku butaka mu kyama. Kitegeeza olukwe olwasooka okwegeza mu bulamu bw'Omutanda bamusirise ng'atuuse e Buganda, olukwe luno balukomezzaawo ku mmeeza. Ebisingawo bye tuleese olunaku olwaleero mu programu yaffe eno eya Breaking News. Odiyo yange eno njagala egende eri Abaganda mwenna gye muli. Kino kibakwatako, kino kya nnono, ekintu ekikwatagana ku Mutanda ffenna kitukwatako ng'Abaganda. Odiyo yange njagala egende eri mmwe abali e Mengo abalowooza nti mmwe musinga okumanya, naye ng'Emmengo gye muliyo mu bukyamu. Bw'obanga okimanyi nti oli Minaani ng'oli Mmengo, odiyo eno ekukwatako giwulirize. Ne bwe siikusabe, Peter Mayuga nkakasa odiyo eno ejja kutuukako. Naye nkusaba enteekateeka z'olina ku kusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka, ondabikira otawaanira bwereere. Odiyo yange eno nsaba egende mu mmwe abakulu ab'obusolya, bajjajjaffe ab'obusolya abatayiikanga Windows, bajjajjaffe abali ku nsonga. Mbeegayiridde odiyo eno mugiwulirize. Nammwe mwenna abakutte ebifundikwa, bajjajjaffe ab'amasiga, bajjajjaffe ab'emituba, bajjajjaffe ab'ennyiriri, bajjajjaffe ab'empya zaffe zonna ezikola obwakabaka bwa Buganda, mwenna mbeegayiridde muwulirize odiyo eno kubanga ebakwatako. Minaani omukulu, naawe nkakasa odiyo eno ejja kutuukako. Enteekateeka z'olina okulaba nti osaanyaawo Buganda weerimba era tojja kutusobola. Nazzikuno mu bwakabaka bwa Buganda nga kitukakaatikako ffe ng'Abaganda okulaba nti tukuuma Omutanda. Omutanda tuba tukuuma Namulondo era tukuuma obwakabaka nga tebukwonwako. Jjajjaffe amanyiddwa obulungi eyalwanirira obwakabaka bwa Buganda era nze Kabaka gwe ntenda, eyabeerawo ennyo era eyalabula nti eddiini bw'eneebanga etuuse egenda kutuleetera emitawaana. Jjajjaffe yalabula Abaganda okubeera abeegendereza ku nsonga z'amadiini, kubanga Omuzungu yaleeta eddiini emabega n'ateekayo Bayibuli. Yaleeta Bayibuli emabega nga waliyo emmundu, ate emabega w'emmundu nga waliwo okunyagulula ebintu byaffe. Peter Mayiga, enteekateeka z'obaddeko ebbanga ddene nnyo okulaba nti osaanyaawo Omutanda, ne bw'onookola otya togenda kubeera kabaka. Abaakusooka ng'omusajja eyatemula Abaganda abayitirivu ennyo, omusajja oyo yava eri ebusukkakkubo, kisajja ekisirusiru kikaggwa, Apollo Kaggwa. Baamusuubiza okufuuka kabaka naye talibeera kabaka era teyabeera paka ate Abazungu lwe baamwettira. Peter Mayiga, ofubye nga bw'osobola okusaanyaawo obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ofubye nga bw'osobola okulaba nti okolera omusajja asaanyizzaawo Obuganda. Abaganda tebalina mirimu,
Abaganda abalina emirimu balina gyakwokya nkoko na kuvuga boda. Osaanyizaawo Abaganda ng'oyamba ku abo abajja okubasaanyaawo. Abaganda batwaliddwako ettaka lyabwe. Abaganda ettaka lyabwe abalitwala b'okwatirako era ne bakusuubiza n'okusuubiza nga bw'ogenda okubeera kabaka. Naye nkulabula era nkusaba ku musimbi omungi gw'obbye, fiisaako ensimbi onoonye eggwanga gy'onoogenda, kubanga Minaani bwe tunaaba tumutwala naawe tetugenda kuleka, tetujja kutaliza. Ate nakugamba nti si ggwe wekka, abantu mwenna abaliddemu obwakabaka bwa Buganda ekigwo oba olukwe obutafaanananga eri lwe mwakolanga biri bwe mwakolanga nga babatemera butemezi ebitooke nga muliddemu obwakabaka bwa Buganda. Ku luno buli aliddemu obwakabaka bwa Buganda olukwe ekibonerezo kalabba nga ggwe nnamba emu ku lisiti yaffe gw'osooka Peter Mayuga. Toyina ky'otafunye, otaddewo bogus organizations nga simanya kukyapa mu ngalo, simanya biki, simanya enkumbi terimba, simanya Gasiya Buloolo, ebyo byonna simanya Buganda Land Board. Nze nganze Kasujja simanyi Buganda Land Board. Ettaka lya Buganda teririiko bintu ebyo. Eyo kanveeyo. Enteekateeka yammwe ey'okulaba nti Ssaabasajja Kabaka attibwa oba atulugunyizibwa mu ngeri ey'ekika ekya waggulu okuva lumwamuwambira ku kisaawe ne mumutwala e Namibia ebadde egenda mu maaso. Njagala okwebaza Abaganda mwenna abavuddeyo ne mulaba nti abasajja bano akazito mukabataddeko, era we twogerera enteekateeka ya Peter Mayiga ey'okulaba nti Ssaabasajja Kabaka atugumbulwa awamu nga ku biragiro bya mukama we Minaani omukulu, enteekateeka eno erabika erinnyiddwamu eggere. Ssaabasajja Kabaka ku ddwaliro w'abadde nabagamba, ku ddwaliro we baamusibira tewabadde muntu yenna akkirizibwa kugendawo wadde okumulabako. Ssaabasajja Kabaka abadde mu mbeera embi ennyo, era njagala okwebaza abantu baffe ab'ekyama, omusasi waffe ow'ekyama nga nze namusasula era mbadde nkyayongera okumusasula. Amawulire g'abadde aleeta gali 100% nga matuufu. Njagala okwebaza ba cleaners ababadde batuwa amawulire ag'omunda era ababadde balaba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mu ddwaliro lino eri Awucho. Nabategeeza mu programu yange eri eyayita nti omusimbi muyitirivu ennyo Minaani gwe yatwala e Namibia era naddira n'abantu aboogera Oluganda olw'ebitegi n'abateekayo nga babadde bakozesa nampo kitegeeza Namibian Police, emmotoka eza nampo nga ze bakozesa Namibian Police. Ssaabasajja Kabaka abadde mu mbeera embi ennyo era nga yateekebwako n'omusajja ono Mugirimaani amanyiddwa ennyo mu kutemula abantu abali high profile nga kwotadde n'okusaanyaawo obujulizi. Ssaabasajja Kabaka tuteebereza nti wadde bano bamusesemme naye obulamu bwe buli mu matigga. Ebiyiso ebibadde bimukubwa buli lunaku kyemmanyi tebigenda muleka kye kimu. Wenzijidde ku mpewo ku ssaawa eno gye njogerako olwaleero Monday, wenzijidde ku mpewo Ssaabasajja Kabaka yabadde wa kutuuka ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 6 ogw'ekiro oba ekiro ekikeesezza olwaleero ku Monday. Nja kwongera okonfaaminga naye nga yabadde wa kutuuka ku Sunday ng'ebula eddakiika 5 tuyingire Monday ku ssaawa 6. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka nja kwongera okonfaaminga gye bunajjako oba atuuse oba tannatuuka, naye nga yabadde wa kutuuka ku ssaawa 6 ogw'ekiro
atuuke Entebbe ng'era ekimuleesa ekiro abantu baleme kumulaba aleme kubuuza ku bantu be nga bamuleeta kipayopayo ng'era akyali mu buwambe. Peter Mayiga ne banno ne Minaani temugenda kufuga Uganda, mujja kufuga kale ebitundu ebirala naye ne bwe munaakola buti Abaganda tebajja kubakkiriza. Abaganda babakyawa, tebali baagala, ne bwe mulikola mutya Abaganda babakyawa. Peter Mayiga nakugamba weesalira amagezi ng'obudde bukyali, funa eggwanga gy'ogenda, kubanga Minaani bw'anaabanga agenze tetugenda kukutaliza. Ekintu kino nkyogera mu programu eno eri very special ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Abantu mwenna be bagobye ku bibanja byammwe mutereke endagaano zammwe, mutereke ebyapa ne be bagobye nga babagobye mu ntobazi, mbeegayiridde mukuume ebiwandiiko byonna kubanga tujja kubasasula nga tuggyeko ki gavumenti kya Minaani. Ensimbi we tugenda okuzijja ffe tumanyiiwo ate zijja kubeera zaabo bennyini. Ebintu byonna bye babadde nabyo bye bakoledde ku ttaka lya Buganda bijja kutundibwa, tusasule mmwe be batwalidde ebintu byabwe, bye bamenyeddeka, amayumba gammwe gagamenyeddwa, tujja kutunda ebyabano ffe tubawe ensimbi zammwe musobole okusasulwa. Mukuume endagaano zammwe. Enteekateeka y'okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gavumenti ya Namibia yagituulamu. Akazito ne kateekebwa ku gavumenti ya Namibia era ne yeesanga bwesanzi ng'ekintu kiba zitoweredde. Peter Mayuga ne mukama we Minaani baalimba gavumenti ya Namibia nti omuntu gwe baleese omuntu oyo wa opposition era ne babasaba bamukuume. Ssaabasajja Kabaka okumutwala mu Namibia yali wakubeera mu kibuga Vonduko, ekibuga ekikulu ekya Namibia. Bo bakipronouncing kyandibadde Wonduko naye bo bakipronouncing Vonduko, ekibuga ekikulu. Bwe baategeera nti waliwo bannayuganda abali mu kitundu ekyo, ba doctors n'abakozi b'emirimu egitali gimu n'abasawo, Ssaabasajja Kabaka baamugjawo ne bamutwala mu katundu kano akayitibwa Oucho akali okumpi n'ensalo ya Namibia, wakati wa Namibia ku nsalo ya Namibia ne Angola. Ekitundu kino Oucho kyalimu olutalo olw'amaanyi ennyo era Jonas Savimbi owa Angola gye yaterekanga emmundu. Akatundu kano ka Oucho kalimu abantu emitwalo giri ebiri gyokka n'ekitundu. Abantu abali mu kitundu kino abasinga obungi beefaananyirizaamu Abakalamojja nga bwe nabagamba, tebambala. Ebbugumu eriri mu kitundu kino linyooka n'okunyooka. Okumanya nti lino ddungu lyennyini osobola okuyita ku luguudo enkeera oyita ku luguudo nga tewali musenyu ate enkeera n'ogusanga nga oluguudo luzibiddwa omusenyu olw'okuba nti eno desert efuumuuka embuyaga etali ya bulijjo. Ssaabasajja Kabaka ayise mu kubonaabona okw'ekitalo. Peter Mayiga enteekateeka ze zirabika zaagudde butaka naye nga kati bazze ku pulaani B ey'okutwala Ssaabasajja Kabaka e Uganda batuukirize enteekateeka zaabwe. Njagala okukiddamu nti Peter Mayuga ne bw'onookola otya togenda kubeera kabaka. Enteekateeka zo zirabika zinaatera okutuuka. Ate togenda kuziyiza abantu bagenda kulwana lutalo okununula Obuganda. Ngambye nti Ssaabasajja Kabaka wenzijidde ku mpewo ssaawa zino yabadde wa kutuuka mu kiro ekikeesezza olwa Mmande ng'ebula eddakiika 5 okuwera essaawa 6 ogw'e Uganda. Ayinza okuba nga yatuuse. Bwe waba nga waliwo ekintu kyonna era nja kwongera okubategeeza. Kambuuze kyova olaba nga mbasekerera. Ekividiyo kye waleese Peter Mayuga ng'omutanda, vidiyo enkadde ng'omutanda ali Nakiwogo. Olowooza abantu tebaakutegedde nti amagezi go gafaanana ng'embwa egenze ku nnyanja ng'ekutte eggumba.
neeraba ekisiikirize kyayo nga kiri mu mazzi neete eggumba lino ekwate ekiri wansi. Lekerawo okulowooza nti gw'osinga okutegeera, naye Baminaani amagezi matono. Baminaani temubaamu magezi, kyekikulu kyekibatawaanya. Togenda kufuuka kabaka ne bw'onookola otya. Abaganda beetegeerera ab'ensangi zino. Naye nze nkuwadde amagezi ye nga sinnaba kuwa magezi. Kano kaama oyinayo omukyala oba kino nkyogere oba kino nkyogere oyina omukyala muka omusajja nga yakolanga ku Bukedde TV gwe wasigula n'omujja mu bufumbo naye n'omuzaalamu abaana nga n'abaana abo bazaalidde mu woofiisi omwo ey'Obwakabaka. Gwe Katikkiro asoose okuvvoola woofiisi z'Obwakabaka. Omukyala nga muka musajja nga yasomanga n'amawulire ku Bukedde TV. Enkolagana yo naye eri etya ng'omaze omuzaalamu abaana ng'omaze omuttira obufumbo. Kakati bw'obanga tonaawula ntalo oba ng'oli munaawuzi wa ntalo tozimbanga nnyumba ya birawuli kubanga bajja kubyasa. Bw'oba otegeera kye njogedde, breaking news nja kuzireeta nze nzekka nzimanyi, tiwannabaawo omuntu azimanyi. Olina omuntu omukyala gwe wasigula ku muntu. Ono omuwala nga yakolanga, omukyala ono yakolanga ku Bukedde TV nga musomi w'amawulire. N'otuuka okumuttira amaka ge. Kati ate oyogera ebitakwatagana. Fayiro yongirina wano eyo nayo. Wandikoze ebikolobero byo n'obikola n'oyagala baka abasajja naye vva ku Bwakabaka bwa Buganda tuleke tutambule. Enteekateeka yo ey'okutta Ssaabasajja Kabaka tejja kukola. Kasukaali keeko Peter Mayuga ate Minaani. Mbadde naatera okugenda ku mpewo nfunye n'amawulire amalala nti Minaani ategeka okuleeta extra magye okuva mu ggwanga ery'omuliraano, amagye 2,000. Lwaki mwagala okuleeta amagye 2,000? Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka abazitoweredde. Ne muzannya kaneemu kanabbiri ne mutwala bano abeeyita abakulu b'ebika, abalala Banyarwanda, abalala Balundi, ne mubatwala nga naye akakodyo ke mukoze kakusiriwaza bantu. Kambuuze, Germany ne Namibia ani asinga munne okujjanjaba? Obujjanjabi businga kubeerawa? Bwe mubanga mwewakana nti Ssaabasajja Kabaka mwati temumuteekateekera kumutta, ye lwaki kyavaawa mu Bwakabaka bwa Buganda okuba nti Ssaabasajja takkirizibwa kulabibwa bantu be? Peter Mayiga oyise we wandikomye naye ku luno ndowooza walinnyeyo amagye. Nkakasa Abaganda bonna gye bali bajja kukutunuza obugaalubindi otuuke okubujjako. Otuuse okutunula endali, ekiseera kijja kutuuka nga tokyalinawo onywa mazzi. Ate si ggwe wekka, ne kaguruupu ko ako konna bakiwalabye male simanya baani abo bagasiya bonna n'abo abeeyita abalangira, abeeyita simanya abambejja abatabeerangayo. Koobeere ng'oli mu mbejja oba mulangira ng'obadde olya mu lulime ne mu luzise, ekibonerezo kalabba. Titugenda kukkiriza lino eggwanga lyaffe ly'Abaganda. Lino eggwanga si ly'Abanyarwanda, lino eggwanga lyaffe ly'Abaganda. Ssaabasajja Kabaka muyinza mutya okugamba nti nno temwamu nti gavumenti ya Namibia emumye visa nga ne baakaabwera gye bali bayingira ne bafuluma visa zaabwe ne zongezebwayo? Kino ekintu kyeraga lwatu nti enteekateeka yammwe y'okuba nti Ssaabasajja Kabaka mwali mwagala kumutta twagigwamu era tujja kwongera okugikuba. Ssaabasajja Kabaka mu nnono yaffe si mmwe mulina okumujjanjaba.
Abaganda tuli mu masaŋŋanzira g'amaanyi nga n'omusajja eyandibadde ajjanjaba ye Kasujja eyadda mu bigere bya Kasujja Lulekyesimba jjajjaffe Kasujja Lulekyesimba omubereberye naye omuntu ali mu akutte ekifundikwa ky'ekika ky'engeeye mulundi luli twali tulowooza nti Musoga amawulire gazze nga jjajjaawe Minge kitaawe wa Minge bamuyitanga Bumaali ngenda muleetako audio nkambwe breaking news mwazirabye yava Busoga ate ab'e Busoga bamwewakanye mbu yava Burundi. Kitegeeza ekika ky'engeeye kikulemberwa mulundi atamanyi yadde ennono n'otunuulira empunga byoyo alega obukooti omusajja omukulu ne weesiba ku bantu ng'okimanyidde ddala nti si gwe mutuufu okubeera n'ekifundikwa kati oyo gwe mwasindika mbw agenda ajjanjabe kabaka alabe kabaka. Abaganda twetaaga revolution ey'okugoba ebiyenje ey'okugoba amapaapaali kubanga ekipaapaali omuti gw'ekipaapaali tosobola gubajja mu lubaawo. Abakulu b'ebika abamu bipaapaali kubanga ekipaapaali omupaapaali we gugwanga gufa. Abakulu be twandibadde tuyita ab'obusolya abatamanyidde ddala yadde ennono ono omusajja Peter Mayuga ye yabateekawo ng'abataddewo bamuzannyira emizannyo gye. Njagala okubuuza abantu bonna abali mu bika tunuulira ekika ky'effumbe mbu Yusufu Mbiro Zankya ng'ettaka ly'ebakka yalitunda n'olaba embaata yaneti. Genda otunuulire mu Kkobe ekika ky'Ekkobe Mutumba akimanyi bulungi nnyo nti si ye mutuufu okubeera n'ekifundikwa ekyo naye olw'okuba nti akolera Minaani akolera Peter Mayiga basobole okusaanyawo Obuganda ekika akyefunyiridde era ekifundikwa akikutte naye nga talina yadde ennono yonna gy'amanyi ku kika ky'Ekkobe. Genda mu Ngo olabe ekiriyo, genda mu Nseenene ebika byonna bigootaanye olw'okuba nti tulina abantu abakyamu abatujjirira. N'olwekyo enteekateeka y'abasajja abampembe eno ey'okulaba nti Ssaabasajja Kabaka atemulwa ng'atemuliddwa eri Namibia bagikyusizzaamu. Mbagambye Ssaabasajja Kabaka abadde wa kutuuka ayinza okuba nga yatuuse wenzijidde ku mpewo yabadde wa kutuuka ng'ebula eddakiika 5 okuwera essaawa 6 ku kisaawe Entebbe. Kyova olaba baleese ebividiyo ebikadde ne tubikuba n'otunuulira embaata za neti bazunza bividiyo. Muweerere abaana tosobola kugamba nti Ssaabasajja Kabaka yayise ku mwalo Nakiwogo yazza atya? Yalinnye emmeeri ki okuva e Namibia? Namibia waliyo emmeeri nga eggwanga liri landlocked. Kakati nno mwebeereremu. Njagala okumaliriza nga ndabula mwe abalowooza nti Buganda mujja kugisaanyaawo naddala ggwe Peter Mayiga. Sirowooza nti eyo eggwanga mujja kulibeeramu, tujja kwekuba. Tetuyinza kubakkiriza kubanga enteekateeka yammwe tugiraba. Odiyo yange bw'oba ogyagadde gisharinge n'Omuganda yenna. Bw'oba togyagadde giveeko gireke. Naye nga nkakasa majority b'Abaganda byenjogera mu byagala. Mwebale nnyo abalwanya olutalo. Naye olutalo tirunnaba. Tukyalo lukyagenda mu maaso. Mukama abankuumire mubeere bulungi.